olwatekebwawo kitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ng'olunaku olwo tugenda ddukuza emirundi ogwabiri mu ebbiri, which means Uganda erikuzizza emirundi 21 nga buli kiseera wabaawo omulamwa. Naye ku luno omulamwa gwa omulundi ogw'abiri gugamba nti eddagala lino ery'ekinnansi naddala abantu lye bettanira ennyo naddala nga bwe tulabye nti nno okuvira ddala ekirwadde kya lumimamawuggwe lwekyatukosa ng'ensi, abantu bangi bwe bategeera nti obutonde busobola otuyamba, abantu ne beepakira eddagala ne bakola batya, era okuvola abamu ne batandikira ddala odikola nga bizinesi, era ne tulaba nti okupakinga kuli kulungiko kati ne tubogerako ku bayizi be tusomesa, ate abayizi abo nga bali mu kisaawe ky'eddagala already, naye ate nga abayizi abo abamu basawo ba malwaliro, abamu be bantu abavudde mu offices agenze mu retirement, naye n'agamba kangende ensomeyo ekintu kino kijja kunnyamba. Ne tugamba nti omulamwa gwagalagamba nti ebyo bye twettanidde bye twagala omutindo guyimiridde gutya, kubanga okukozesa ekintu is one thing, naye ate oyinza okikosa ne kikulwaza. Nagezeseza ku ddagala ennaku zino lye balanga waliwo ajjayo akapya mbateredde ne bu capsules. Omunnayuganda bawulira capsule agamba yes, naye ne ngamba bannayuganda bafe abo bennyini abakola eddagala be bamu abaanika emmwanyi n'osanga nga zikukudde, ne baanika muwogo nga yenna afuuse black, ng'olabira ddala nti obukuku obwo bugenda okulwaza kansa, kubanga ojja n'olaba nga te kansa mungi oyo kansa ulcers, naye ffe n'omuhabo tumanyi nti habo tetwagala kwogera birungi byokka. Waliyo site tiwaba nga ddala yalinga si muyonjo bulungi ate asobola okuleetera obuzibu. Tulina bannaffe abamu bali mu bitundu nga tebalina na toilets, abantu ku highways baseeyimirira, abantu ne bagenda mu nsiko naye bafuluma kuki eryo lyennyini eddagala lye twagala ate kwebakola ki gye bali kubanga bwoga toilet coverage ntono biki olina okutegeera. So kati WHO nevaayo gavumenti kirungi twettanira eddagala ne research yakoleddwa, nayogedde ku okunoonyereza kw'eddagala okulabira eddala likola nga kyetaaga ssente nnyingi, naye gavumenti ya Uganda yavaayo ne tuteekamu obwesige ne tusobola okukola research omunene yasookera ddala mu Uganda gwe bayita ddala standard at international level, n'atambula bulungi era olw'ensonga eyo ne tufuna ekitongole ekyekennenya eddagala nga bwe liva ewaffe ewandegeya ewali very simple wosasula emitwalo 10 gyokka, ate ligenda mu system eri egenda okutwalako ssente naye nga gavumenti yaziteekamu okukebera okulabira eddala likola naye ddungi. So kati omulamwa guno ogwa quality kyetugenda okutunuulira, kubanga saagala nkozese mululuza gunyambe ku musujja ate nsigala ekibumba nga kirwadde. Abantu bangi era abo ba pathologists batugamba bannange bebakebera omuntu ng'afudde nga bambi ekibumba kyonna kyali ki, katwagala kulaba habo eyo twagala ebe nga si emu ku ebyo ebiri mu kukosa abantu. So tugenda kufuna olukuŋŋaana olubategeeza ebintu ebyo mu ngeri entegeka obulungi ze bayita presentations, n'okwolesa nammwe mwesalirewo okusinziira ku abantu kwegamba tulabe kino kiri kitya, tufune abo abali mu kulungamya kyetuyita regulation, abalina omutindo National Drug Authority, naye si yokka kubanga bwetwogera omutindo tumanya National Drug Authority yokka, tulina n'abalala abakola abatakwata products naye nga balungamya nga Uganda Registration Services Bureau, National Bureau of Standards, muwulira obudrink obwo abantu bwe balanga nina kano nina kali sijja boogera mannya, naye oyagala otegeere nti bwenkanywa tekankose tekakoleka kye. Kati abantu abajja kuvaayo okubabuulira ate n'okukubuulira nti kyama kikyo ekirimu ebyo byokola ate kiyinza okubanga ye asset yo esinga n'ekyapa ky'ettaka. Kwegamba nga toyina ttaka naye ng'oyina wano jajjawe yakulekera knowledge eyo basengaawo naye nga togikozesezza ate ng'ogamba obwavu kyobola ntufuna nnyo abavudde mu service nga retirinze najja n'atwegattako naye kwegamba ekyo nekibeera bwekityo. So kati olukuŋŋaana olwo
era twayogere lwakulembe lwa graduation ey'abahabalists Dr. Mujala abogeddeko. Kale tulina abaasooka okutraininga ku bagiyita practical assessment skill pass book. Abo baalinga akasavu kanyamu baasomako oba tewasomako, naye tulina bano abakagraduatinga bo nga level yaabwe yali